Baganda baine bannyinaze mbalamusizaako Mukama waffe Yesu, erinnya lya Mukama lyebazibwe olw'obukuumi bw'ataddeko otuuka mu kiseera kino ne tuba nga tukyali balamu. Mukama atuwadde omukisa nate okukomawo mu maaso ge tweyongere okuyiga ku kyokuyiga kino ekikulu ennyo, ekyokuyiga kino kikulu nnyo, ekyokuyiga ekikwata kulongoosebwa kw'ekkanisa era nga kino kye kitundu kyaffe ekyokusatu era ekisembayo. Tuyiga kulongoosebwa kw'ekkanisa ya Seventh Day Adventist n'engeri gye kugenda okukolebwamu okwawulamu ebisusunku okubiggya mu ngano. Kino nga kye kitundu ekyokusatu nga bwe nkugambye Muganda ayina mwannyinaze era kye kitundu ekisembayo mu kyokuyiga kino. Nzikiriza era nsaba Mukama obeerenga ebitundu ebisoose ebyokubiri obigoberedde bulungi olwo nno olyoke ogoberere ekitundu kino ekyokusatu. Ekitundu kino kigenda kubeera kuwumbawumba n'okufundikira ekyokuyiga kyaffe kino ekikulu ennyo ekitukubiriza mu kiseera kino okweteekateeka olw'omusango ogenda okujja, naye nga tetunnaba tugenda kusooka tufune ekirowoozo eky'okulowoozaako n'oluvannyuma tuweeyo okusaba olwo nno tweyongereyo tugende mu maaso. Ekyokusabako kino kiva mu Review and Herald eyawandiikibwa December nga 1892. Tusoma paragulaafu yakubiri okuva mu kiwandiiko ekyo. Mukama agamba nti tewaliwo kwewolereza eri omuntu yenna mu kutwala embeera egamba nti teriiyo mazima malala ag'okubeera nga gabikkulwa era nti okunnyonnyola kwaffe kwonna okw'ebyawandiikibwa nti tekuliimu nsobi. Olw'okubeera nti enjigiriza ezimu zimaze ebbanga ddene nga zinywezeddwa ng'amazima, olw'okubeera nti zimaze emyaka mingi nga zinywezeddwa ng'amazima, abantu baffe obwo si bukakafu obukakasa nti ebirowoozo byaffe tebiriimu nsobi. Muganda ye ne mwannyinaze tulowooze ku bigambo ebyo. Mukama agamba nti tewali kyakwewolereza kyonna eri omuntu yenna mu kutwala embeera egamba nti teri mazima malala ag'okubeera nga gabikkulwa era nti n'ennyinnyonnyola zonna ez'ebyawandiikibwa nti teziriimu nsobi. Ndowooza tulabye engeri gye tubadde tuwulira Ezeekyeri essula ey'omwenda bw'annyonnyolwa n'engeri gye tulabye ekyokuyiga kino n'engeri gye kijja nga kitambulamu. Ndowooza tubiraba nga baagalwa nti ekyawandiikibwa kino kimaze ebbanga naye ng'ennyinnyonnyola gye kinnyonnyolwa si y'entuufu. Mukama agamba nti olw'okubeera nti enjigiriza ezimu zimaze ebbanga ddene nga zimaze emyaka mingi nga zinywezeddwa ng'amazima eri abantu baffe, ebyo si bwe bukakafu nti ebirowoozo byaffe tebiriimu nsobi. N'olwekyo Muganda ye ne mwannyinaze bwe tuba nga tulabye nti ekintu kibadde kinnyonnyola obukyamu, kye kiseera tukitereeze kubanga agambye nti tewaliwo bukakafu bukakasa nti ebirowoozo byaffe n'ennyinnyonnyola za Bayibuli nti teziriimu nsobi. Era olw'okubeera nti omuntu amaze emyaka mingi ng'akkiriza ekintu ng'akitwala ng'amazima, Mukama atugambye nti obwo si bwe bujulizi obukakasa nti ddala mazima. N'ekirowoozo ekyo nga tukyakifumiitirizaako katuweeyo okusaba. Katonda waffe omwagalwa atula mu butaggwaawo Taata agulumizibwa otenderezebwa obw'ekitiibwa, tuzze n'okwebaza nga twebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'okyatulekedde okutuuka mu kiseera kino n'omukisa gw'otuwadde okuwulira ebigambo bino ebikulu bye waweereza Mukama eri ekkanisa yo okututeekateeka olw'omusango ogujja mu kkanisa yo. Tukwebaza kuba oli Katonda ow'ekisa atakola kintu nga tasoose kulabula. Nga bw'otulabula mu by'okuyiga bino Mukama, tuyambe amatu gaffe ag'okungulu ne munda gaggulwe, kannema okwogera ebyange wabula ebibyo Mukama. Ekyokuyiga kino kikwate ku buli omu n'akiwulira era akwatibweko olw'okuteekateeka obulamu bwe n'okuteekerateekera wamu obulamu bwaffe ng'abaana bo olw'obwakabaka bwo obusembedde. Tulungamye byonna Mukama, twegayiridde nga tuluŋŋamizibwa Omwoyo wo Omutukuvu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Muganda ye ne mwannyinaze genda kweyongerayo n'ekyokuyiga kyaffe kino ekitundu ekyokusatu ekisembayo ekyokuyiga kino ekikwata ku ngeri Mukama gy'agenda okwawulamu ebisusunku okubiggya mu ŋŋaano. Weetegereze ekigambo kigamba ebisusunku obiggya mu ŋŋaano. N'olwekyo mu kkanisa ya Katonda Mukama agenda kwawulamu
ng'aggyamu bisusunku. Si ngano yegenda okuggibwamu, wabula ebisusunku bye by'okuggibwamu nga bwe tuzze nga tulaba. Tugenda kweyongerayo tulabe ekyokuyiga kino Mukama kikyayongera okutangaaza mu testimony esooka peegi ey'ekikumi mu 9. Agamba nti bangi nalaba abaali beewaanawaana nti baali bakristaayo abalungi abatalina yadde akatondo k'omusana okuva eri Yesu. Yalaba bangi nga beewaanawaana nti baali bakristaayo abalungi nti naye nga tebalina yadde akatonda ak'ekitangaala okuva eri Yesu. Tebamanyi kye kitegeeza okuzzibwa obuggya mu kisa kya Katonda. Tebalina mbeera nnamu ku lwabwe bo mu bintu bya Katonda. Abaagala tulina okuba n'obumanyirivu bwennyini obulamu mu bintu bya Katonda ku bwaffe, nga ggwe wennyini owulira okuwuliziganya kwo obutereevu ne Katonda, n'omulala bw'atyo, so si abantu abalala okutubeerera n'obumanyirivu mu bintu bya Katonda. Ayongerayo n'agamba nti era nalaba nti Mukama yali awagala ekitala kye mu ggulu okubasanjaga. Singa buli oyo eyeeyatulako ow'ekibuguumirize asobola okutegeera omulimu omuyonjo Katonda gw'anaatera okubeera ng'akola mu abo abeeyatulako okuba abantu be. Mikwano abaagalwa, temwerimba ku bikwata ku mbeera yammwe. Tosobola kulimba Katonda. Omujulirwa omwesigwa agamba nti mmanyi ebikolwa byo. Muganda ye ne mwannyinaze ebigambo bino bikulu nnyo ate bya ntiisa. Agambye nti yalaba Mukama ng'awagala ekitala kye mu ggulu okujja okusanjaga. N'agamba singa buli oyo eyeeyatulako obweyatuzi oba eyeeyita ow'ekibuguumirize, oyo yenna ow'ekibuguumirize eyeeyita, tujjukire nti Lawudeekiya Mukama atwogerako nti tuli ba kibuguumirize. Naye agamba nti singa buli omu asobola okutegeera omulimu omuyonjo Mukama gw'anaatera okukola mu bantu be, mu abo abeeyatulako okuba abantu be, n'okwewuunya ne yeewuunya. N'agamba nti mikwano abaagalwa, temwerimba ku bikwata ku mbeera yammwe. Tetusobola kulimba Katonda. Omujulirwa omwesigwa agamba nti mmanyi ebikolwa byo. Muganda ye ne mwannyinaze, ekitala kino kye kitala ekisomwako mu Ezeekyeri nga bwe tuzze nga tusoma Ezeekyeri essuula eno ey'omwenda okuva ku nnya olusooka okutuuka ku lw'ekkumin'olumu, awatulaga okulongoosebwa kw'ekkanisa. Era guno gwe musango ogwogerwako mu Peetero ekisooka 4:17 ogenda okubeera mu kkanisa. Mugenda kubeereramu ddala okusanjaga kwennyini. Kino ekitala kye tulabye wano nnabbi kye yayolesebwa nga kiwagalwa, kye kitala ekyogerwako ekigenda okujja okukozesebwa bamalayika nga balongoosa ekkanisa ya Katonda. Nsaba Mukama atuyambe tulowoze ku mulimu guno ogunaatera okukolebwa, ekyo kitukulembera okubeera nga tweteekateeka tusobole abaagalwa okubeera nga tulokola emmeeme zaffe. Mukama avuddeyo okutulabula ng'ekiseera kikyali. Katweyongereyo. Bwe tweyongerayo okugenda mu maaso ne tusoma mu testimony eno esooka peegi 197, paragulaafu esooka wongera okutulaga wagamba bwe wati bw'oba ogenze ku 197 mu testimony eno esooka paragulaafu esooka katusome. Agamba nti nalaba nti abamu ku abo abeeyatulako okuba abantu ba Katonda bafaanana n'omusajja oyo eyakweka ttalanta mu ttaka oba eyagiziika mu ttaka. Bakuuma eby'obugagga byabwe ne babikuumira ebbali w'okukola obulungi mu mulimu gwa Katonda. Beegamba nti bino byabwe era nti balina olukusa okukola kye baagala n'ebyabwe. Era emyoyo ne gitalokolebwa okuyita mu kufuba okw'amagezi okukolebwa bo awamu n'ensimbi za Mukama. Agamba nti bamalayika bakuuma obuwandiike obw'obwesigwa obw'obuli mulimu gwa muntu, era omusango bwe guyita ku nnyumba ya Katonda, weetegereze, era omusango nga guyita ku nnyumba ya Katonda, ekibonerezo ekya buli omu kiwandiikibwa ku linnya lye. Malayika n'aweebwa omulimu obutalekaawo abaddu abatali beesigwa wabula okubasanjaga mu kiseera eky'ekitala. Ndowooza baagala tuwulira nti omusango bwe gunaaba nga guyita ku nnyumba ya Katonda, ekibonerezo kya buli omu kiwandiikibwa ku linnya lye, era malayika
tagambye muntu wabula agambye era malayika n'aweebwa omulimu obutabaleka obutasaasira spare not obutasaasira baddu abatali beesigwa wabula okubasanjaga n'ekitala okubasanjaga mu kiseera eky'ekitala baagala kino kyekitala kye tuli mu kuyigako mu byokuyiga kino ebitundu bino byonna ebisatu wano watukakasa nti omusango bwe gunaba guyita ku nnyumba ya Katonda gye twalaba edda nti eyo ye kkanisa ye si kkanisa ndala wabula Seventh Day Adventist nti abatali beesigwa abaddu abatali beesigwa baakusanjagibwa mu kiseera ky'ekitala era ekyo kyali kiweereddwa mu bwesige bwabwe ne kibaggyibwako ekyobugagga kyabwe eky'ensi ne kibeera ng'olwo kyereddwawo era ne baba nga byonna babifiiriddwa. Bino ebigambo ebiddako bya ntiisa engule ze bandibadde babeera nga baawangula singa baali beesigwa ne ziteekebwa ku mitwe gy'abo abaalokolebwa okuyita mu baddu abeesigwa abaalokolebwa okuyita mu baddu abeesigwa era nga n'ebyobugagga byabwe ebbanga lyonna mu butasalako byakozesebwanga ku lwa Katonda era buli omu gwe babadde nga be baabeera ekikozesebwa okubeera nga ebala buli omu ng'ebyobugagga byabwe byali ekikozesebwa okubeera nga balokolebwa agatta emmunyeenye eri engule yaabwe mu kitiibwa era n'ayongera n'okwongera ku mpeera yaabwe ey'obutaggwaawo. Mukama waffe yeebazibwe. N'olwekyo abaagalwa muganda we ne mwannyinaze bw'atyo Mukama bw'atugambye nti abo abanaabeera nga basanjagiddwa engule zaabwe za kubeera nga ziteekebwa ku abo abaakola omulimu ogw'okulaba nga balokola emyoyo. N'olwekyo tulina okuweereza Katonda mu mulimu gw'okulokola emyoyo ate n'ebyobugagga by'atuwadde si bya bugagga byaffe wabula bya bugagga Mukama by'aba atuwadde bikozesebwe mu mulimu gwe naddala omulimu omukulu ogw'okulokola emyoyo. Olwo nno naffe tugenda kuba tugatta emmunyeenye mu ngule zaffe ez'ekitiibwa ezigenda okutuweebwa era n'empeera yaffe ey'obutaggwaawo tuba tugyongezaamu obunene. Mukama waffe yeebazibwe. N'olwekyo abaagalwa kye tulabye wano nti ekitala kyalagibwa ng'omusango bwe gunaaba guzze ku kkanisa kigenda kuba kitala era abatali beesigwa bonna bagenda kulagira bamalayika basanjage nga tebasaasidde. N'olwekyo nsaba Mukama atuyambe abaagalwa tweteeketeeke tuleme okufaana omusajja eyakwata ttalanta n'agiziika mu ttaka. Katweyongereyo. Katweyongereyo tulabe naye lwaki ddala Mukama ayagala okulongoosa ekkanisa eno? Lwaki? Omuntu asobola okwebuuza ddala lwaki Mukama agamba nti ekkanisa agenda girongoosa ng'aleeta ekitala wakati mu yo? Tugenda kusoma mu kitabo kino ekyabaweereza kiyitibwa Testimony to Ministers page 46 bwe tusoma paragulaafu esooka egamba ekkanisa ya Kristo ku nsi ejja kubeera nga tetuukiridde naye Katonda tasaanyaawo kkanisa ye olw'obutatuukirira bwayo. Wabaddewo era wajja kubeerawo abo abajjudde okulafuubana naye nga tekusinziira ku kumanya. Kino nno kya kabi omuntu okubeera nga anyiikira naye ng'okunyiikira kwe oba okufuba kwe tekusinziira ku kumanya. Kya bulabe naye Mukama yagamba nti bajja kubeerawo era babadde babeerawo abajja okugezaako okulongoosa ekkanisa n'okukuulamu ebisusunku okuva wakati mu ŋŋano. Naye Kristo yawa omusana ogw'enjawulo ku ngeri ey'okukolaganamu n'abo abakola ensobi oba abasobya era wamu n'abo abatali bakyufu abasangibwa mu kkanisa. Tewalina kubaawo okukola okw'okupapirira okw'okumala gakola okukolebwa bammemba b'ekkanisa mu kusalako abo be bayinza okulowooza nti empisa zaabwe ziriko obuzibu oba ziriko ensobi. Ebisusunku bijja kulabikira mu ŋŋano naye kijja kukola obulabe bw'amaanyi okukuulamu ebisusunku.
okuggyako nga kikoleddwa mu ngeri Mukama gye yateekateeka okusinga okubalekamu. Nolwekyo wano Mukama atulaga nti singa wabaawo okwetulinkirira okugezaako okuggyamu nti abo bolowooza nti bali defective baliko ebikyamu ne batemwako mu kkanisa, kijja kuba kya bulabe nnyo singa ovaayo n'ogaa nti ntemamu bisusunku oba nkuulamu bisusunku. Mukama atugambye kijja kuba kya bulabe nnyo okuggyako nga kirekeddwa ne kikolebwa mu ngeri Mukama gye yateekateeka, kiba kijja kukola obubi obusinga n'okubalekamu. Agamba ensonga eno nkulu eddako nti Mukama bw'aba ng'aleeta mu kkanisa abo abakyukidde ddala mu mazima, Setaani mu kiseera kye kimu aleetamu abantu abatali bakyufu mu bwasseruganda bwayo. Kristo bw'aba ng'asiga ensigo ennungi, Setaani abeera ng'asiga ebisusunku. Waliwo amaanyi ga mirundi ebiri aganyigiriza mu bammemba b'ekkanisa obutasalako. Amaanyi agamu gakola ku lw'okulongoosebwa kw'ekkanisa. Amaanyi agamu gakola ku lw'okulongoosebwa kw'ekkanisa, ate amaanyi amalala gakola ku lw'okwonoona abantu ba Katonda. Kitalo. Muganda ye ne mwannyinaze, Mukama atubuulidde wano ekkanisa ye bw'aba ng'aleetamu abantu abakyufu ate ne Setaani alwana n'aleetamu abantu abatali bakyufu n'abaleeta mu bwasseruganda bw'ekkanisa. Setaani asiga ebisusunku nga Mukama bw'asiga eŋŋano. Amaanyi gali ga mirundi ebiri aganyigiriza mu bammemba b'ekkanisa, agambye continually obutasalako. Agamu gakola ku lw'okulongoosebwa kw'ekkanisa. N'olwekyo muganda ye ne mwannyinaze, eno statement etuyambako okutegeera muganda wange naawe mwannyinaze awuliriza era alaba ebigambo bino bituyambako okutegeera amaanyi ga Kristo gakola ki leero mu kkanisa ye. Amaanyi ga Kristo leero agambye nti amaanyi agamu gakola ku lw'okulongoosebwa kw'ekkanisa. N'olwekyo bwe wavaayo ebyokuyiga nga bituyigiriza ekkanisa engeri gy'egenda okulongoosebwamu na bukulu ki obuli mu kulongoosebwa kw'ekkanisa, tutegeere butegeezi nti ago ge maanyi aga Kristo g'ayogerako agakolera mu kkanisa. Kyokka amaanyi amalala agambye go gakola ku lw'okwonoona abantu ba Katonda. Ago nno ge maanyi agayigiriza eby'omuzizo abantu ba Katonda bagende mu maaso n'okubyetabamu, ne bwe bivaayo ne biragibwa abantu ba Katonda era ne bakubirizibwa okusigala nga babyenyigiramu. Bwe yavaayo bivumirira ate n'ayitibwa omwenjigiriza enkyamu. Naye Mukama atubuulidde mu kigambo kino ti amaanyi agamu agakola mu kkanisa gakola ku lw'okulongoosebwa kw'ekkanisa. N'olwekyo amazima agakwata okulongoosebwa kw'ekkanisa gano ge tuli mu kuyiga ge mazima gennyini amakakafu agalaga nti ge mazima g'ekiseera ag'omulembe gwe tulimu. Mukama yeebazibwe. Katweyongereyo. N'olwekyo tulabye ensonga lwaki ekkanisa mu butuufu ejja kulongoosebwa kuba ekkanisa erimu amaanyi ga mirundi ebiri. Mulimu abantu n'abantu bennyini ba mirundi ebiri. Mulimu Setaani baleetamu nga tebakyuse, ate n'abo Katonda baleetamu nga bakyuse. N'olwekyo tebasobola kubeera wantu wamu. Ate ekyokubiri weebuuze mwagalwa muganda we ne mwannyinaze, abantu ddala amaanyi bwe gaba nga ga mirundi ebiri nga mulimu abantu abakyuse n'abo abatakyuse, nga mulimu Setaani baleetamu n'abo Katonda baleetamu, bayinza okukwatagana. Amaanyi agamu gakola ekkanisa erongoosebwe, amalala gakola ekkanisa abantu ba Katonda boonooneke. Amaanyi ago gayinza okukwataganira awamu. N'olwekyo obumu Mukama bw'atugamba, atugamba obumu mu kigambo kye, obumu mu kigambo kye, so si okulowooza, obumu mu kulya emmere, obumu mu kwogera, naye obumu mu kigambo kye, obumu tulina bugerera ku kigambo kye. Ekigambo kye kigamba, gwe muganda wange alaba bino oba awuliriza bw'okikola, nange eno ne nkikola, n'omulala n'akikola, obwo bwe bumu obugenda okutugatta era ku nkomyo tujja kwesanga nga tukwataganira wamu. Naye tetulina kunoonya bumu ng'ate amazima tugasaddaase. Mukama yeebazibwe. Bwe tweyongerayo okusoma ebigambo ebisangibwa mu Testament Ministers page 3 paragraph ey'okubiri, wano wongera otukakasiza ddala n'okusinziira ku bye tuzze nga tulaba abaagalwa mu kyokuyiga kino, tukakasiza wamu nzikiriza nti mu butuufu ebigambo bino bikulu era bya mazima. Mukama bye yagamba nti kyetaagisa ti obumu bwaffe leero bubeere ng'ekikula kyawo kyekyo ekijja okugumira okugezebwa.
Abaagala tulina okuba n'obumu naye ekika ky'obumu ekyatukubirizibwa kyekyo ekinaasobola okubeera nga kisobola okugumira ekigezo nga kizze. Agamba nti tulina ebyokuyiga bingi bye tulina okuyiga ate bingi bingi eby'okuyigulula. Katonda n'eggulu be bokka abatakola nsobi, abo abalowooza nti tewalibaawo bwe kyetaagisa kuleka ndowooza emmanyiire era nti tewalibaawo kirowoozo ekimanyiire era nti tewalibaawo lwe kibeetaagisa kukyusa kirowoozo, abo Mukama agamba nti abo balisaalirwa. Agambye abo balisaalirwa abalowooza nti tewaliwo kijja kwetaagisa kukyusa kirowoozo ekimanyiire oba kukyusa ndowooza. Agambye nti abo balisaalirwa. Ebbanga lye tumala nga twenywereza ku birowoozo byaffe n'endowooza zaffe n'okulemerako okw'obumalirivu tetusobola kubeera na bumu Kristo bwe yatusabira. Muganda ye ne mwannyinaze tetulina kunywerera ku birowoozo byaffe na ndowooza zaffe nga tuli bamalirivu ziremerako. Bwe tunaakola ekyo tetujja kusobola kubeera na bumu Kristo bwe yatusabira. Yagamba tubeere bumu naye bumu mu mazima. Amazima senga tetukkirize kukyusa bulimba bwe tubadde tugoberera, ku nkomerero tugenda kumaliriza ng'obumu Kristo bwe yatusabira tetusobodde kubeera nabwo. Kuba obumu bwe yatusabira ayagala obumu mu mazima, obumu ate nga tetukontanye na kigambo kye. Mukama tayinza tusabira bumu ng'ate obumu Mukama waffe bw'atugamba ng'agamba tububeere newankubadde nga tulagajjalidde ekigambo kye. So nga Mukama agamba nti awali okwekkiriranya n'ekigambo kye ne bwe luba lutalo, waakiri kalubeerewo. N'olwekyo muganda we ne mwannyinaze tulina ebyokuyiga bingi, kyokka agambye ebyokuyigulula bingi bingi. Ekibuuzo kijja gy'oli muganda we naye mwannyinaze, oli mweteefuteefu okuyigulula? Gw'abadde yeeyiga nti teriyo musango gugenda kujja mu kkanisa wabula abantu b'omu nsi nga be bokka b'olaba abali mu bulabe. Mwana wattu, tulabye mu kyokuyiga kino ti ffe ng'abantu ba Katonda abaddu ba teffe tukyasinze okubeera obubi, kubanga omusango gwaffe gusembedde nnyo era gwe gusookerwako. Osobola ddala okusaasira omuntu agenda okutwalibwa mu kkooti naye ng'atwalibwamu emyaka 2 mu maaso, so nga ate gwe ogenda mu kkooti enkya? Ani ku abo ababiri ayinza okubeera ng'alina kubeera mu kweteekateeka okw'amaanyi ennyo? Oyo agenda mu kkooti emyaka 2 mu maaso n'oyo atwalibwayo enkya, ani aba yeetala ng'ali mu kweteekateeka? Ddamu ekibuuzo ekyo muganda nkikuyambeko okutegeera nti ffe abali mu nnyumba ya Katonda abagenda okusookerwako omusango nga Peetero ekisooka 4:17 bw'agamba, ffe tulina okuba mu kwetereekerero ak'amaanyi mu kiseera kino. Tukkirize okuyiga Mukama by'atuyigiriza. Tumanyi nti omuntu okuyiga aba ayiga ekyo ky'abadde tamanyi, kyokka n'aweetaaga okuyigulula. Mukama yagamba tulina bingi bingi bye tulina okuyigulula. Katuyigulule omwagalwa, newankubadde ng'ogwo gwe mulimu ogukyasinze okuba omuzibu eri omwana w'omuntu n'obwongo bwe. Okuyigulula ekintu si kintu kyangu naye olw'ekisa kya Katonda katuyigulule kubanga ekyo ky'ekiragiro kya Katonda. Tetulina kulowooza nti kye twamanyira tetulikikyusa era nti ekirowoozo kye mbadde nnina sisobola kikyusa n'endowooza gye nnina, kuba Mukama agambye nti abo balisaalirwa abalowooza bwe batyo. Katweyongereyo, agamba bwe tuba tweyongedde okutunuulira obujulizi buno mu Isaaya essula 66 olunyiriri 15 okutuuka ku 20, agamba nti kubanga laba Mukama alijja na muliro era n'amagaali ge okufuuka ekiruyi kye n'obusungu bwe n'okunenya n'ennimi z'omuliro. Kubanga Mukama aliwoza na muliro na kitala eri bonna abalina omubiri, era Mukama b'alitta baliba bangi. Lunyiriri lwa Ntiisa 16, kubanga Mukama aliwoza na muliro na kitala kye eri bonna abalina omubiri, era Mukama b'alitta baliba bangi. Abaagala tumaze okuyiga nti ekitala ekigenda okujja, ekitala eky'Ezeekeri essula 9, kitala kyennyini era nga kigenda kubaamu n'okufa kwennyini. Wano Isaaya yalagula nti Mukama bw'anaaba ng'awoza waakuwoza na muliro, era ekyo tukimanyi nti waliyo ekiseera ky'omuliro, ate era waakuwoza na kitala. Waakuwoza na kitala eri bonna abalina omubiri, era Mukama b'alitta
baliba bangi abo abeetukuza ne beerongoosa wakati mu nnimiro ennyuma w'omuti ogumu wakati nga balya ennyama y'embizzi n'ekyomuzizo n'omusonso balimalirwawo wamu bw'ayogera Mukama. Wano tuyinza okugamba nti ffe si ffe baagamba kubanga ffe tetulya mbizzi naye wano Mukama atulaze abaagalwa nti beekweka mu nnimiro ennyuma w'omuti wakati mu nnimiro omuti bukulembeze. Abantu bangi beekwese mu bakulembeze beesize abakulembeze kyekyamazima era nga beekwese mu bakulembeze bye babagamba ne balowooza nti olwo obulokozi babumaze. Balya ennyama y'embizzi abaagalwa bwe tunaaba tugaanye okudda obuggya mu byobulamu tusobola omaliriza nga n'embizzi tugiridde naye mu bufunze, tusobola omaliriza nga tulidde ebyomuzizo naye mu bufunze. Ensonga lwaki Mukama yatuleetera obubaka obw'okudda obuggya mu byobulamu n'abaako byatugaana ekyennaku. Abantu ba Katonda bangi bamala galya tebabyewaze yadde n'akatono. N'emisonso agyogeddeko naye agambye abo bonna balimalirwawo wamu. Olw'ekkumi n'omulala agamba nti kubanga mmanyi ebikolwa byabwe n'ebirowoozo byabwe, awo olituuka ndikuŋŋaanya amawanga gonna n'ennimi zonna balijja ne balaba ekitiibwa kyange. Amiina. Era ndissa akabonero wakati mu bo, ndituma abo abawonyeewo ku bo abaagala weetegereza ekigambo ekyo ekyonnyo 19. Era ndituma abawonye ku bo. Abawonye ku ki? Okuwona kitegeeza abamu balina gye bagenze. Mukama agamba nti waakutuma abawonye ku bo eri amawanga, eri Talusiisi, Puuli ne Luudi, abaleega omutego, eri Tubali ne Yavani, eri ebizinga ebyewala abatawuliranga ku ttutumu lyange era abatalabanga kitiibwa kyange. Balirangirira ekitiibwa kyange mu baamawanga. Bano baayogerako abagenda okukirangirira be babawonyeewo. Bawonyeewo ku ki omwagalwa? Abagenda okuwonawo ku kitala. Mukama wano atugamba nti waakubasindika eri amawanga gonna ago amannya agakozesebwa ge mannya ag'edda naye eri amawanga gonna mu baamawanga yonna tugenda kutumibwayo singa tunaabeera nga tulimu abo abawonyeewo ku kitala. Mukama kyagambye nti waakuwoza na muliro na kitala eri bonna abalina omubiri mu Nnyo 16. Mu 19 n'atulaga nti agenda teekawo akabonero mu ffe era agenda kubeera ng'atuma abawonyeewo ku kitala kyagamba. N'olwekyo muganda ne mwannyinaze, okufuba kwaffe kwonna n'okusaba kwaffe eri Mukama kuba yasobola otuwa amaanyi ago kubeere nti tubeeremu abo abawonyeewo olwo nno tubeeremu abo ab'okutumibwa. Ekyo kyakuyiga nakyo ekyetongedde tujja kukiyiga tulabe engeri Mukama gy'agenda omalirizamu omulimu gwe mu nsi yonna. Nakyo kipya nnyo era tulina okuyigulula mu kyokuyiga ekyo nakyo bwe tunaakituukako tujja kulaba engeri Mukama gy'agenda omalirizamu omulimu gwe kubanga bangi balowooza nti kaakano omulimu guli mu kumalirizibwa naye Mukama asooka amaliriza mulimu gwe mu kkanisa afune abaddu be abagenda okukola omulimu gwe mu nsi. Bano baayogeddeko wano bagenda okutuma abagenda okubeera nga bawonyeewo. Kye tugenda okuwona tukirabye abaagalwa mu by'okuyiga byaffe bino. N'olwekyo kiri gye tuli okulaba nga tweteekateeka tubeere mu bawonyeewo. Era balireeta baganda baabwe bonna okuba ekiweebwayo eri Mukama okuva mawanga gonna, ku mbalaasi, ku magaali, ku nnyumbu ne ku nnyinyo ne ku nsolo ez'embiro eri olusozi lwange olutukuvu Yerusaalemi, bw'ayogera Mukama, nga abaana ba Isirayiri bwe baaleeta ekiweebwayo mu kintu ekiyonjo mu nnyumba ya Mukama. Mukama waffe yeebazibwa abaagalwa. Agambye nti baganda baffe bangi baakuleetebwa ng'ekiweebwayo ate wano tagamba baana ba Isirayiri kubanga akoze okugeraageranya n'ageraageranya n'abaana ba Isirayiri nga bwe baakolanga. N'olwekyo bano baagamba si be bali wabula bano ayogera ku ffe abaliwo mu nnaku ez'oluvannyuma. Tugenda kuleeta baganda baffe okubaggya mu nsi zonna mu bifo byonna eby'enjawulo bategeere amazima era ku nkomerero bamalirize nga beegasse ku nnyumba ya Mukama nga batwegasseeko. Ekyo nga bwe tugambye tujja kukiraba tulabe Mukama bw'agenda omalirizaamu omulimu gwe nga bw'akyogerako eri mu Kubikkula essuula ey'omusanvu naddala okuviira ddala ku lunyiriri olw'omwenda. Ayogera ku ngeri abantu gye bagenda okukuŋŋaanyizibwamu okuva mu bitundu eby'enjawulo okuva mu mawanga gonna naye nga banoonebwayo abo abawonyeewo ku kitala. N'olwekyo abaagalwa Mukama atuyambe tubeeremu abo ab'okuwonawo.
Mukama alabula nga twolekedde okumaliriza ekyokuyiga kyaffe. Mukama atulabula mu testimony eyokutaano peegi 690 paragulaafu eyokubiri agamba nti sirina magezi ku bwange. Nabbi yayogera wano nti sirina magezi ga njawulo ku bwange, ndi kikozesebwa mu mikono gya Mukama okukola omulimu gw'atadde mu maaso gange ngukole. Okulungamizibwa oba okuyigirizibwa kwempadde okuyita mu kkalaamu n'eddoboozi kubadde okulaga omusana Katonda gwampadde. Ngezezzaako okuteeka mu maaso gammwe emisingi Omwoyo wa Katonda okumala emyaka gy'abadde ng'anyigiriza ku birowoozo byange era ng'agiwandiika ku mutima gwange. Nolwekyo nabbi tulabye wano atubuulidde nti ebintu by'abadde ng'atuwa musana Katonda emisingi gy'amazima Omwoyo gy'amaze ebbanga ng'aginyigiriza ku mutima gwe, si bigambo bye ng'abamu bwe balowooza. Era yongerayo n'agamba nti era kaakano baganda bange mbeegayirira temuyimirira wakati wange n'abantu ne muggyawo omusana Katonda gwe yandyagadde gujje eri abantu. Temugezaako mu kukolokota kwammwe okuggyamu amaanyi gaagwo gonna. Ensonga zonna era n'amaanyi gonna okuva mu bujulirwa. Temulowooza nti musobola okubisunsula, okusobola okujja mu birowoozo byammwe nga mwegamba nti Katonda abawadde obusobozi okwawula kitanga musana kye ki okuva mu ggulu era nangeri kyeraga obulazi amagezi g'omuntu. Bwe kiba nti obujulirwa tebwogera kusinziira ku kigambo kya Katonda, bugaane. Kristo ne Beriyaali tebasobola kubeera bumu. Ku lwa Kristo togezaako kubuzaabuza birowoozo by'abantu ng'oteekamu bufirosoofu obw'obuntu era n'okusinza ebitategeerekeka, olyoke ofuule omulimu ogutalina kye gukola Mukama gwe yandibadde akola. Togezaako okuyita mu kubulwakwo okwawula okw'omwoyo okufuula omukutu guno olwazi olugwisa abangi mwe banaaleetebwa okwesittala era n'okugwa, ne bategebwa era ne batwalibwa. Muganda ye ne mwannyinaze Mukama atulabudde wano obutayimirira wakati wa nnabbi ate n'abantu, so nga Mukama yandyagadde ebigambo bye nga ebivudde mu nnabbi bituuke ebitereevu eri abantu be. Naye abamu kye bakola kwe kutuula ne batandika okubidissectinga. Ekyo ne kitegeeza okubitemaatema, okubisunsula, okubijiisa mu birowoozo byo. Olwo nno bangi nga bagamba nti bo Mukama abawadde obusobozi okwawula omusana oguvudde eri eggulu era nti bo baawula ng'awali amagezi g'omuntu. Era mwana wattu ekyennaku abantu bangi bamanyi n'okugamba nti ebyo bigambo bya Sister White ebyo bigambo bye, naye atugambye nti ebitabo bino eby'obujulirwa oba obujulirwa bwe buba tebwogedde ng'ekigambo kya Mukama bwe kiri, kati awo bugaane, kubanga Kristo ne Beriyaali tebakwatagana naye. Nzikiriza nti tulabye mu kyokuyiga kino ebitundu byakyo byonna ebisatu nti mu butuufu kikwataganira ddala butereevu ne Bayibuli nga bw'egamba, wabula kyo kituyambako okukkaatiriza n'okulungamya wetaaga okulungamya. Atukubiriza obutabuzaabuza bantu nga tuleeta obufirosoofe obw'obuntu era n'okusinzasinza ebitategeerekeka n'okugezaako okulaba nga tulemesa omulimu Mukama gwe yandibadde akola olw'okubulwa okwawula okw'omwoyo ne tufuula kino tuleme okukifuula obubaka buno tuleme obufuula olwazi olugwisa abangi kwe bayinza okusinziira ne beesittala era ne bagwa ne bategebwa n'okutwalibwa ne batwalibwa. Muganda ye ne mwannyinaze omugga guba musango munene okugwisa abantu ba Katonda ebyokuyiga eby'amazima ng'obiyisa obulimba. Saba Mukama atuyambe kireme okubaawo, wabula nga bw'atuwadde omukisa tutegeere nti ebigambo bino si bya Sister White kuba agambye ye talina magezi ga njawulo ku bubwe, ye kikozesebwa akola mulimu Mukama gw'atadde mu maaso ge era ebintu by'ayogedde mu ppeeni ne mu ddoboozi bibadde ng'atubikkulira omusana Katonda gw'amuwadde era gw'agezezzaako gw'amutadde ku mutima gwe era ne ku birowoozo bye. Nolwekyo ebigambo bino si bigambo bya Sister White nga ye omuntu, wabula bigambo bya Mukama. Bw'aba atugambye nti Ezeekeri essula ey'omwenda agenda kutuukirira, tukkirize nti agenda kutuukirira
bw'aba atugambye nti kyaddala ddala nga bw'ekisoma mu byawandiikibwa tukkirize nti mukama yali mu kututangaaza. Sisita White Mukama nga bwe yamubikkuliramu ekikwata ku sabbiiti, nga bwe yamubikkuliramu ekikwata ku kifo ekitukuvu eky'omu ggulu. Era mwana wattu gwe Omusevenisi nange ne tutuuka okutegeera amazima ago era ne gatufuula ab'enjawulo, kubanga kkanisa ya Katonda yokka eya Seventh Day Adventist y'erina omusana ogwo ogukwata ku buweereza obw'ekifo ekitukuvu obwa Kristo, ate era n'okumanya nti mu 1884 yagenda mu kifo ekisinga obutukuvu ng'avudde mu kitukuvu okutandika omusango gw'abafu. Seventh Day Adventist y'ebimanyi yokka, era omulala yenna abinnyonnyola mu nzikiriza endala aba yabiggya wano n'abitwala, naye tebirina muntu gwe byayitamu wabula Sister White nga bwe yabikkulirwamu, ekyo ye yabikkulirwamu n'Ezeekeri 9 nga bw'agenda okutuukirira. Muganda wange, kinaaba kya nnaku nnyo okunyoomako kino, ate kiri nga wakikkiriza. Mukama yeebazibwe. Nga tumaliriza, muganda ne mwannyinaze mu kitabo kino ekya Christ Triumphant, page 13, paragraph ey'okuna agamba nti omwoyo wa Katonda akuuma obubi wansi akuumira obubi wansi w'okufugibwa ebirowoozo. Singa abantu beegulumiza ne beesukkulumya amaanyi g'omwoyo, bakungula makungula g'obubi. Okulabula kubeera n'amaanyi matono ddala gye bali. Mpola mpola bavaamu okutya kwabwe Katonda, bwe batyo ne basigira mu mubiri, era bwe batyo ne bakungulira mu bwononefu. Amakungula g'ensigo bo bennyini ze basize bwe gatyo ne gabeera nga gengera. Omutima gwabwe ogw'ennyama ne gufuuka omutima ogw'ejjinja. Obujeemu eri amazima ne bubanyweza mu bubi. Abantu bonna bagwana okubeera abagezi ku bikwata ku mukutu omwoyo mwe guzikiririzibwa. Abaagalwa, tutegeere engeri omwoyo gye guzikirizibwamu kugaana mazima. Singa amazima gagaanibwa, omuntu aba ayolekedde okubeera ng'akungula amakungula ag'obubi. Mpola mpola okutya Katonda kugenda kumuggwaamu, bw'atyo n'atandika okukungulira mu mubiri, era bw'atyo ku nkomerero n'akungula obwononefu ng'ekigambo bwe kitugambye. Omutima ogubadde ogw'ennyama ne gufuuka omutima ogw'ejjinja. Obujeemu eri amazima ne bunyweza omuntu mu bubi. Agambye nti abantu bonna kibagwanira okubeera nga bamanyi ku bikwata ku ngeri omwoyo gye gwonoonebwamu oba gye guzikirizibwa. Si lwakubeera nti waliwo ekiragiro kyonna Katonda kye yatuma ekiwakanya abasajja n'abakazi nti kye kireeta omwoyo okuzikirizibwa. Mukama agamba nti nno ye Mukama tafuula muntu kubeera muzibe w'amaaso mu by'omwoyo. Mukama awa omusana ogumala n'obujulizi okubasobozesa okwawula amazima okuva eri ensobi, naye tabakaka kubeera nga bakkiriza amazima. Abaleka nga baddembe okulondawo obulungi oba okulondawo obubi. Singa abantu bagaana obujulizi obumala okubeera nga buluŋŋamya okusalawo kwabwe mu kkubo ettuufu, ne balondawo obubi omulundi gumu, bajja kugendera ddala mu maaso nga bakola kino n'omulundi ogwokubiri, omulundi ogwokusatu, era bajja kubeera nga mu ngeri ennyangu ennyo baggyibwa okuva ku Katonda, era balondewo okuyimirira ku ludda lwa Setaani. Era mu kkubo lino bajja kugendera ddala mu maaso mu kkubo lino okutuusa nga banyweredde mu bubi, era bakkirize obulimba bwe bamaze ebbanga nga basiisiitira ng'amazima. Omwagalwa, njagadde ebigambo bino bibeere ebigambo ebimu ku bye tusembyayo mu kyokuyiga kyaffe kino, era bye bigambo byennyini bye njagadde tusembyeyo mu kyokuyiga kyaffe kino. Ebigambo bino bikulu nnyo muganda ne mwannyinaze, bitubuulidde obulabe obuli mu kugaana amazima. Mukama akuwa obujulizi nga bumala nga bw'abutuwadde mu kyokuyiga kino. Muganda ne mwannyinaze, Mukama atuwadde obujulizi obumala obukakasa nti Ezeekeri essula ey'omwenda mu Bayibuli bwe tugisoma tutegeere nti bigenda kubeererawo ddala mu kkanisa ya Seventh Day Adventist, ate mwana wattu ne Sunday Law nga tennaba kubeerawo. Sunday Law nga tennatuuka, tugenda kulaba ekitala kino n'okulongoosa ekkanisa kuno nga kubeerawo mu kkanisa ya Seventh Day Adventist, era abantu bangi aboogera ku Sunday Law bwe banaabanga tebeeteeseteese kuteekebwako kabonero. Mwana wattu, Sunday Law
tebagenda yadde ogikubako ekimonye, tebagenda yadde okugiraba wadde n'akatono, kuba Mukama agenda kusooka kulongoosa kkanisa ye. Tayinza kukkiriza abantu abanafu ebwenkanidde awo basobole okugenda okuyita mu biseera ebya Sunday law, tebajja kusobola kuyitawo wabula okuswaza erinnya lya Mukama. N'olwekyo Mukama ateeseteese okuteekako akabonero mu kiseera kino nga Sunday law tennatuukira ekkanisa ya Katonda. Ffe tusibye amateeka ga Sunday law okuyisibwa kwago kugenda kubeerawo nga tumaze okuteekebwako akabonero. Akabonero kano kagenda tuteekebwako katya, kuba tulabye mu kyokuyiga kino nti bwe bubonero bwokka, awo bokka bagenda okubeerako akabonero be bagenda okuwona. Mu ekyo nkukubiriza oyongere okubeera ng'ogoberera ebyokuyiga ebiri ku mukutu guno. Ekyokuyiga ekyo nakyo kijja kufuluma, engeri gye tugenda okubeera ntuteekebwako akabonero tujja kugiraba. Biki bye tuyinza okukola ebijja okutugwanyiza okuteekebwako akabonero? Mukama bye yannyonnyola mu kigambo kye tujja kubiraba byonna, tusobole okubeera nga tuwonawo, kubanga Mukama asiimye okutulabula nga tetunnatuukibwako akabi akanene akafaanana bwe kati ak'ekitala. Saa Mukama atuyambe tuleme okugaana obujulizi. Omwoyo bw'aba nga akugambye ti mu butuufu ebigambo bino mazima, bikkirize. Era bw'omala obikkiriza obisaasaanye eri abalala. Saasaanya linki y'omukutu guno mu mukutu guno, abantu ba Katonda bangi bafune okulabula kuno, naddala mu ggwanga lyaffe lino eriwulira olulimi luno. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Twongere okusabira omulimu guno, twesabire tusobole okubeera mu abo ab'okuwonawo ku musango ogugenda okujja gutandikire mu kkanisa ya Katonda. Nkusaba osubscribinge ku mukutu guno, ogabane linki ey'omukutu guno, ate era teweerabira n'okunyiga ku kade. Buli kyakuyiga bye kiteekebwayo ojja kuba otegeezebwa. Nyiga ku kade ako k'olaba, ojja kuba nga otegeezebwa ku buli kyakuyiga ekiteekebwayo. Ate yita n'abalala, lindirira ebyokuyiga ebirala eby'amazima g'ekiseera. Osobola n'okutufuna ku WhatsApp, ate era osobola n'okuwandiika ekibuuzo mu comments ku mukutu kwennyini, oba okutufuna ku WhatsApp ku nnamba 07724475 ku WhatsApp osobola okutufuna n'ofuna ebyokuyiga ebirala ebyeyongeddeko n'ebibuuzo. Oba okuteeka mu komenti ekibuuzo ne kiddibwamu mu kyokuyiga, oba oliawo kiba kiddako, oba tusobola okuteekateeka ne tuddamu ebibuuzo bye tuba tufunye. Nsaba Mukama abawe omukisa. Ekyokuyiga kino ekyokulongoosebwa ku kkanisa tetukyerabiranga, wabula tukisse mu birowoozo tusobole okweteekateeka okulokola emyoyo gyaffe, kubanga obulokozi busembedde nnyo. Mukama kyavudde aleeta okulabula kuno. Mukama abawe omukisa. Katusabe. Kitaffe omwagalwa, tukwebaza Mukama kubanga osiimye tuyige ebigambo bino ebitukuvu. Oli Katonda ow'ekisa, tukwebaza okutuwa okulabula kuno Mukama. Tuyambe Katonda waffe tusobole okulokolebwa okuva mu nsi eno. Bw'onaaba ng'okomyewo Katonda waffe, tuleme okulekebwa ku nsi eno naye tulokolebwe Mukama. Ebigambo bino bye tuwulira Katonda waffe okuviira ddala ku nsi abyogedde, tukwegayiridde otuyambe bitugase tusobole okulokolebwa mu nsi eno ey'ekibi. Wa omukisa omuddu wo n'omuzaana we yabigoberera. Katonda waffe, bangi bategeere amazima, omuwendo gw'onoonya Mukama gusobole okuwera, otuwonye ensi eno ey'ekibi. Wa omukisa omukutu guno, otwongere Mukama emikisa egy'enjawulo okweyongera okuyiga n'okuyigiriza amazima gano. Twegayiridde Mukama okutuuka wonna, naddala mu ggwanga lino Uganda, wewaawo n'okwetooloola ensi yonna. Tukwegayiridde Mukama kuyita mu kuluŋŋamizibwa Omwoyo wo Omutukuvu ne Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Saba Mukama abawe omukisa, tusisinkane nate mu byokuyiga byaffe ebirala.